Bannange program ya Mr. America. Program ya Mr. America ezaalidde bakadaama ebizibu. Era nga bakadaama abamu baatandise okuvaayo ne bawalabula bakadaama bannaabwe. Muli bisiru, temuyina amagezi, mutuswaza. Ebigambo bingi ate mukwano ebyogerwa ku sayidi eyo. Puroguramu eno munnange eyazuula omwagalwawo. Puroguramu eno nze nnina ebirungi bye njirabamu era nga njagalira ddala esigale ng'egenda mu maaso okusinziira ku bye ŋŋenda okwogerako mu maaso awo bye ŋŋenda okugamba. Naye nga tetunnaba kugendayo eyo, ŋŋenda kuwaako ku katambi ka mwana muwala kadaama omwo nga mukwano yatabukira bakadaama n'abayisaamu eggaali bubi nnyo. Bwe tumala okuva mu katambi ako, nsaba nnyo weekumireko owulire ku sayidi yange ku nsonga eno ŋŋenda kuba nga nzogerako ki. Naye nga tetunnagenda mu katambi katono, nzikiriza nkubuuzeeko omulungi, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abalokole, ate era ab'enzikiriza endala nammwe mbabuuzaako nnyo mu nzikiriza yammwe buli omu. Teweerabira nti wano eno oli ku Magic Initiative YouTube channel ey'abankuba kyeyo, buli kimu ojja kukisanga wano ku channel eno. Era mukwano omupya nkusaba busabi obanga onfaddeko awo ka subscribe mukwano n'otwegattako eno channel tugenda kukuyiwa tuyigirako ate era mu ngeri emu ne tubeera nga tweweerako ne ku magezi ne tweyambayamba. Kale katugende ate mu katambi, naye nkusaba tokoma katambi kano kokka, saba owulirize ebigambo bye ŋŋenda okwogera mu maaso kaawo katono tovaako. Bikadaama baganda bange vidiyo eno ngikoledde mu yunifoomu y'obwakadaama, ng'era nsaba buli muntu yenna nga wajja ku ddungu kuno vidiyo eno ekutuukeko. Ne bwerabirawo abantu abatonotono naye vidiyo eno ebatuukeko. Baganda baffe tuyina omulimu omunene ogw'okulwanyisa ebintu ebyajja wano ku ddungu ebivumaganyizza ekitiibwa ky'obwakadaama okutuuka okubanga Uganda buli muntu atulabanga ekizibu, okutuuka okubanga buli muntu Uganda atulabanga bizzolo ebitategeera. Tuvumaganyiziddwa Uganda n'erinnya baalikyusa kati batuyita Bikadaama lwaki nti bizzolo bino ebyajja kuno nga ensi yabirema nga biikolimiddwa byebimu ku bintu ebituvumaganyiza okufaako obufi. Munsonyiwe nnyo bakadaama abategeera abajja nga mulina gooluzi zammwe, abajja nga mulina tageti zammwe, abawaddeyo buli kimu ne muyita mu bulumi ne muyita mu kubonaabona ne musigaza ekitiibwa kyammwe n'okuuma ekitiibwa ky'obwakadaama. Mukama abawa omukisa. Naye bizzolo bino ebyajja kuno ng'ensi yabirema nga kyajja n'ekikolimo kyakyo ng'era tekikivangako. Alright, vidiyo eyo katugikomyawo naye nga mukwano ngenda kubaako bye njogerako okusinziira ku katambi ka mwana muwala ono. Mwenna abasinga mwamulaba kuba vidiyo ye yagowinga viral nnyo. Kituufu waliyo abantu abakola ebintu ebitwaza bankuba kyeyo ne bituvumakanya era ne babanga munnange batuyisaamu amaaso. Naye bw'otunulira puroguramu eno eya Mr. America zuula omwagalwawo, bannange nze bakadaama mbawagira okuzuula abaagalwa baabwe. Bakadaama bangi abaleka abaami e Uganda nga babasindikira ssente zaabwe buli lunaku, buli kadaama ssente zaakola buli mwezi nga zisindikira omwami oyo babeereko ne bibakola. Kumba abaami bali Uganda baawasa dda. Kati puroguramu eno bw'ekuyambako n'ozuula omuntu gw'olina, kituufu muli ku layini y'emu, muli ku peegi y'emu, kikuyambako n'omanya nti kale ssente zange ze nteekayo tunzimbe, yes, ziri ku mulamu oba ndi ku mulamwa. Ono boyfriend akukwanye, akulaganga bw'akwagala ennyo akusuubiza ensi n'eggulu. Genda omuzuule. Kubanga abantu abo bajja n'ebigendererwa eby'okubasaba ssente. Genda ozuule omuntu ddala gw'olina si mufumbo. Kubanga munnange ebintu by'okwagala abantu beesanze ewantu wonna ne batandika relationship n'egenda mu maaso n'ekula ne batuuka ne bafumbiriza. Naye nga bejja oluusi ku social media, oluusi beesiŋŋana mu bifo gye baali batambuliddeko, yes, osobola okusanga omwagalwawo anywhere. Kati mubazuulire ddala. Mubazuule bannange. Lwakuba nti kyensaba, bw'oba ogenze wa Mr. America eyo okuzuula omuntu wo, kale toyogera nnyo bintu byakweweebuula. Gendayo ozuule omwagalwawo,
olabe eddala muli ku peegi emu talina bigendererwa birala omuntu ajja nakwana naye ng'akulimba bamanyi n'okudda ne bagamba nti kadaama kyange njagala kukibbamu ssente so simanyi oba wano waliwo abakkiriziganya nga nze tukenzikiriziganyaako nze ndaba nga gundi eno eyazuula omwagalwawo eya Mr. America erina bakadaama bangi nnyo beeyambye okulaba ng'obusente bwabwe tebuliibwa kale omuntu gw'aleka e Uganda yadde yalina abaana obadde osuubira nti obakuteyo mugenda kuddiŋŋana kumbe yawasa dda wobanga otandise okuzuula omwagalwawo nga wakamala emyezi 5 kuteyo oba 6 obeera oseevinze ssente ez'omwaka omulamba n'emyezi 4 oba omwaka omulamba n'ekitundu zaani okuzimusindikira zonna yes ne bino ebintu simanyi nagamba gundi ankolera ebintu byonna mubazuule baabikola oba tebaabikola Mr. America akisobola zaani okukwata omutitimbe gw'ensimbi n'oguwa omuntu n'odda e Uganda ng'oli ku zero Moses airport pickup yavuddeyo by the way tulina ne airport pickup tulina airport pickup ate tulina n'ennyumba eza Airbnb w'osobola okutuukirako gwe ava ku kyeyo ate era nga tukukima bayiza bwe mwenna wano abangoberera abafanizi bange mmanyi oli ku byeyo bwe mutuuka okudda bambi muliko omulimu tulina airport pickup Daddy Ashim airport pickup era nga ke kagundi ako kolaba ukaposta osobola okugendayo n'oyogerako naye ate era nga mukwano tulina ne Airbnb w'osobola okutuukirako n'owummulamuko ebintu by'ennyonyi mubimanyi ebintu by'ennyonyi otuuka okwoyo ogenda Mbarara ogenda Jjinja Busija sooka oggyeko ewa Magi ku Airbnb weebateko tukukimeko airport munnange tukuleete owummulemukko ate enkeera tukuvuge tukwongereyo ewammwe gy'oba ogenda $5 olunaku ate airport pickup bibeera byakuteesa oteesa n'omwami Daddy Ashim oba osobola okujja mu kabokisi kange era ne tuteesa ku bya airport pickup ne tuba nga tuteesa ne tukuleeta owumulemu tukwongereyo so temutuyisaako mirimu mutujjukire gye tuli baddiya kale tweyongereyo mbadde nkugamba nti Moses airport pickup omuvubuka oyo yavuddeyo n'abapositolo gye yayogeddeko ku TikTok yatutte omukyala ewaka ng'agenze kusapurayizinga bbaawe yakomyewo okuva ku kyeyo nga tabuulidde bbaawe nti nkomawo n'ayagala kikole nga sapurayizi ate mwenna mwali badde nga mutukola w'emuto ne mutabagamba nti mujja omukyala yatuuse ewaka ne bayita omwami n'anfuluma omwami we yafulumye ne bamugirayo ebintu mu mmotoka munnange omukyala atugambye tukuleeta ebintu bino nti ate gyaliwa kyasigaddeyo kumba omukyala mwali mu mmotoka amangu ago nga wayiseewo akabanga katini omukyala n'afuluma mu nnyumba ng'ali lubuto Kadaama yaguddewo ekigo omwami gwabadde ng'aweereza ssente zonna yawasa n'omukyala ali lubuto mukomeewo ewaka ng'abasajja bamwe temubagambye nti mukomawo mugenda kutegeera amazima ddaani okubakkira ku byeyo ddaani okubasuula eddalu mukomeewo nga temubagambye kababeere abantu be muterekera ssente mukomeewo nga temubagambye nona nti tewoze muntu ate ekomawo omwezi weeguti temubabuulira akubuuza binnange okomawo dde simanyi obaddi like that Moses yagambye natunuulidde abaana b'omukyala bwe yaleka nga bali wali nentunuulira Kadaama wange nentunuulira omukyala ono ali olubuto gwe baawasa nentunuulira n'omwami n'ebintu gwako Kadaama ye yaziriseewo Kadaama yaziriseewo abaami muli omwo baweereza ssente we mutaabazuule kumanya kituufu kati omukyala ono vidiyo ezo ziyaviddeko kola agundi eyo ng'ayomba avuma bakadaama omukyala ndooza abadde ng'aweereza ssente yagenza okuzuula omwami we ne basanga ng'omwami yawasa mubimanyi ababeera ku Mr. America byonna mubiraba byenjogerako ebimu sijja kubiddamu kubitottola naye vidiyo zireeta wano tuyige ababavuma nti muli basiru simanyi okugenda wa Mr. America ne mweweebuula mugende munoonye abantu bammwe museevinga essente zammwe
wabula bw'oba ozuula yogera ku bigambo ebitagenda kuweebuula balina ebigambo batyo babuuza simayanga mwakola ki mwakuba pulugoma simanyi mwanyumirwa simanyi biki ebintu bwe bityo bw'oba ogenda wa Miss America nti manya osooka kwogerako naye olusimukaba okusina omubulira ensonga nga munange nze ndi responsible woman saagala kweweebuula nzija kuzuula mwagalwa wange nosaagala kumbuuza nnyo bibuuzo ebiyinza okukola kumpeebuula waliwo engeri gy'osobola okuzuulamu omuntu nga tomaze kweweebuula so musigale nga mubazuula ate mukomeewo mugwe bugwe temugamba abasajja bammugire bikumawo mukama bankuumire nnyo tusinkane mu vidiyo eziddako babayi